Charity begins at home. Senga tagenda golla Junior sawa eno. Tasuwa mugolla kati. Yalina mugolla wali. Ngakyali wali. Ande yache bagamba nti omwana atakula maaso ga mukadde we. Waliwo abakula. Mukadde wa Junior yafa. Mama wa Junior wali. Owulira? Senga wa Junior wali. Neba senga wa Junior muto wali. Basenga bambabera bikolimo. Wadde bamweganye. Aja tomufuna nko. Bambabera bikolimo nga senga onenga kikolimo. Ali wakuma bijja. Ate n'okumanya yamanya bino byagamba mbu tebamugamba we yennyini omulenzi yagambye balina gurupu ya family bamutegeeza ate osobola ozaala omwana wo nga gomale wamuzaala ate nga omwana wamukuza bulungi owulira omwana natuuka mu maaso n'akufukira akabasa n'akufukira kye bawalula naye nga mwana wo gw'omuzaala batandika kugambala omwana wajala byakola waliwo family ngeri n'akalandira nga ate family mulimu omulalu bagamba family omulalu like nga kalandira kalina olanda family erina okubeeramu omuntu nga ye at least mawaya asigala akuuma ekifo bakiyita batya kirabika ne Tamale senior era waliwo omuntu eyaliwo oba onfuna before nga tannakola ki mirunda gundi muzeyi Salaji ve yatutangaza ve yatangaze wala family ngerimu mawaya wala erimu ngerimu bizolo bino bene birika endusu wala birabika nga family ebeeramu ebintu tuwe bityo kati family y'abatamale tasobola kuŋŋamba tiwakalandira kukavudde ku Tamale n'omukulu nedda kyava eri mu nsiga eriddala bajjajja ne bajjajja waliwo waya ajja tutangazaamu kati ne Junior nemulala wanaafa Mukama n'amujuula abandi ng'afudde era waliwo omulala Junior agenda okuba omuzibu. Tronaz Media gwe mukutu gwosaanidde okubanga wekuumira. Tukweyanziza nnyo weebali ddala amanyanga bulijjo Tronaz. Nga ndi ne bannange Zam wamu ne Hajara ndowooza Zam abadde ababuuza akabanga katene nga abamu mubuuza mbu oba yalagawa abadde akuba bicuba. Salo mugambo nange ndaba salo mugambo gwo gonna atasose na kina nagirira yogere omaye bagambe Zubeda mbu yagenze kuzaala naye nkyewuuza kuba ne ŋŋamba mbu oba olyawo nti nange nalengezo kuzaala omulabi wa Tronaz Media oba olyawo zabula mmanvaako bamsa MC Zamza mwana go Tronaz Media wonsanga nga bulijjo senior driver mkutambuza obuki obutogo tukatambuza nyumba ku nyumba do to do katambuza mpaka kulya huyo apita shiwolo fuate nefuula kati wagamba mbuno mbadde nagenda mbya Zubeda akulimba mbadde ndi mugonvugonvu mane kati nakomyewo omukutu kwendi subscribinga sasanya typinga wereza munno omugambe nti bakuba ate nga bakola ki bagumiza ayagala agocha wano owaye ngabo bayagala gocha agasanga wano omuntu bwe bagamba nti ali byamugema bategeeza ki alirubuto bagamba gundi muzito bategeeza ki era byebi ayinza okusigala kye kimu byamugema ali batu tabeera mugonvugonvu kachoga obugonvu bwona owaye nkubuuza akataka tuyite wala mugema ali batu etuli ya mugema onabako nettu mbuziza obuuza jala buuzanze kale mbuuza omuntu walebera tulya mugema abeera ki omuntu walebera tulya mugema bagamba ali tulya mugema abeera ki tewali bagamba gundi muzito abeera ki ngagenda ku minzaani nga yeepima ng'alaba wadi ng'akendeera baba yeyongeddeko kirasigala nga bw'abadde abeera ayinza okubeeramu obugonvugonvu nze mba nagenda ali ku gym n'ensala omubiri tolina ky'oŋŋamba tolina ky'otegeezaawo Tronaz Media kwetuli buza ku mulabi wa Tronaz Media abyeganye naye ng'era alaba nti asikatira mutali mosola na muganda o nze soba na kuzaala no katono kyaliko olabikiranga olubuto ogulukiranga Zubeda ofuuse kasuku alaba ebitanajja ye kasuku abirabyereti alaba bijjudda talinga ono alaba ebitannaba olaba yagambye yawulira gutandika okukola naffe gwe yambadde eggago etalako masana neyongera tokulaba okusinga wano kati awo sikugambe mbozaala nkya tewali buzibu
genda mu maaso omayi wa Tronaz Media yenna mubuuzaako bannange nti olyotya bannange mwebale kutwagala abatulaikinga abatusubscribinga mwenna bannange tubaagala nnyo nti ekintu kye mukola ky'amaanyi mwebale kutubeezaawo amanyi omwana wa mami baby ate nga mumbejja Hajara alindidde obugole nga 22 October bannange kereziya ki agenda bba azaalibwa. Okay, ekifaananyi ekisinzeeyo Hajara obanga oyogera ebigambo ebimu obyogeranga nga obiggumiza wano tukuba netugumiza mbadde nkyayogera oli n'agamba otugambye omugole tubbi kakati bebi agenda kuzaalibwa atya ye kyoga abagenda ozaala oyo taba mugole buli omutayayana olaba ku bebi kati ogenda kuzaalibwa mu nnyanja y'abakatuliki bagenda kubatiza oba omwami waffe tugenda ku mikolo nayogeddeko ku mwami bannange wawuliddemu omugole aba n'omwami omugole azaalibwa kati ogenda kuzaalibwa nga 22 mu bakatuzi mu busina bebiyita bata bakatuliki mwe nyamba komplimansiyo abakozi b'ensi simanyi abakozi be bazaalibwa kakati ffe tuli basiraamu ogenda kukola otya kyesinategeera bannange nezaamu naye ankoze bubi alwana bannange omugole tubbi nga 22 oba birthday kyembadde ndeeta okiyisiza wala ngenda amazaalibwa ogadde ganuiza omutwe konza ate ajala tusadde mu komplimansiyo ayo sirigendayo yadde be bankuba ekigwo ajala birthday mu bwangu n'embira amaze gikubawo agambye nga 22 birthday giranze aliyo yonna gy'oliba mwami Tronaz oba MC kyakimaze kati teri kulanga kulala akimaze agambye okuzaalibwa. Okay, oba oyagala omufaliso mulungi kisange wali ku Tronaz Masito Nansana osobole kubanga wefunye omufaliso mulungi genda wali ku opposite n'amayembe awo osobole okubanga ofuna omufaliso mulungi omugongo okuluma ogwa mwana kudda ku ssomero omufaliso ojja kuba ogufunaawo gwa bouncing castle ojja kuba ogufunaawo osulenga kyekyo omufaliso mulungi ojja kuba ogufunaawo Tronaz Masito Nansana opposite ne Ivory mayembe awo ate buli lwakutaano tubeera mu live band ku Ivory Hotel tubeera tuba omuziki paka budde kucha ebyana bye biri awo kusavinga bulungi oba oyagala kutegeka birthday bubana ngaabo tulabye Ajara alina birthday nga 22 October tubula yina ku 2 jakuba ndooza ajja tegekiraawo so kiri ate nga bo muziki kama mazino jisaawo kikiwedde ate bwoba oyagala tegeka emikolo mbaga oyagala tegeka oyina embaga oyina okwanjula oyagala kukola mukolo ki awali ku Royal Gardens ojja kuba ofuna ekifo ekirungi parking itweri yakabi ojja kubanga osobola kukolerawo emikolo gyo ate MC omulungi ng'omaze okumala nga ofunye ekifo ojja kuba omufuna ku Tronaz Media MC Zamzam akuba omukolo ku mukolo mpaka kubulya bubi akuba obusiki tumya abagole ayogera bitakwatagana ekikiriza ayogera bitakwatagana ati yo MC ayogera bitakola ki bitakwatagana wenze ko yogala birungi byokka nedda ita MC ngo kimanyi kyali full package byonna ayise nabyo muno n'omuntu n'obwafana namini bwagwa n'aziikiraawo atandikirawo kaaba kiri ekyesanyu nasooka kivaamu nadda wano ku kyennaku genda maaso ekifaananyi ekisinzeeyo obulungi nga taata Maalu ne Mrs. Solo oli omwana yayawuza Tata Maalu ng'ali ne mukyala we Mama Maalu ng'ali ne mwami we nga bagenze kukola ki yabadde birthday ya Maalu omwana oyo ajja omwana yabagasse abaali tebalina ntalo Justin n'abagaga tebalina ntalo abagaga tebalina ebyakuddawo kubiddawo katudda ne tuluma entama n'okogga wenna n'osiiwuka emimwa oli ku bagagga ojoboja nyamuteo nyamukenzi wakati ongamba nti bali babiri babadde babiri
bali mu kulya buli bade ko bade kulya bulamu birthday omwana waabwe family zombi zasituse wana kyo bagamba era ne bayimene bakukuba ekifaananyi kikuwane ssanyu kyampaje n'essanyu okubanga bakito ekibadde it is good nnyo kirungi nnyo kye bakoze nnyo okubanga family nya zitandika n'okwekyalira era bajja kwekyalira gwomanyi ki bajja kwekyalira linda bajja kwekyalira tewaveemu mbeere gamamu mbeera kibiri byaggwawo dda buli emu yafuna full package definition kulaba oli agize bwati nale bali bajja kwegumya ebyo kojja Kagato byakugamba kati awo yani mugambye atya kati ate kojja Kagato omuleetedde ki ajava mu kamera gwange ayogera bitakwatagana kati yafuuka mukwano gwono tomunyongera mukwano gwono kale ndowooza pressure ogamba otya munnaye nkutumiddeko pressure oli musajja nekyo yavuddeyo ebbanga lyonna nozeze mmaje mmanyi pressure nga yasirika naye nga yavuddeyo n'agamba enugu mbi nnyo era yakirabye ekireetera mu kaseera kano kati era ekyo yayagadde ekyogera pressure yasirika n'asirika yasalawo kola gundi zidiweti mu vidiyo z'abalala era zaakola abeera kuli naye bwe yagambye nti ennugu kiringa bwenagamba nti enswala ereeta abantu ennugu omuntu asobola okuwulira gye bamuteeka weeri yagirabye alina bwe yalabye ey'okumuka alina mumwogerera mu ye ayinza kuba alabye Natamale Junior nagamba nti ennugu ereeta abantu ki ensaara ereeta abantu ennugu obutetondera bwakabaka bwa Buganda kireetedde Tamale Mirundi Junior leenya era wetwogerera wano Tamale Mirundi Junior takyali Tamale takyali Mirundi erinnya ly'ekika baali muggyeko bamugobye mu kika boogera nga baani ab'ekika zine ebintu esaagaana kulya byemazeko n'emirembe yoyo nonsense ngamba ntya nga tonnagoba Tamale Junior baali badde bagoba dda Tamale ani siniya bamugoba n'abalemerera nono agenda balema era bwe baali bamugoba yabagamba bagezeeko ajja akola ekika ekike yali akola kika kyaki kyambizi ng'amanya agalina era yakolaga nti ayina kagodo zamulidde amanyira yanfumidde omudoze ndi mbizi Tamale Mirundi ziri kusonyiwa zamulidde obaje obwedda njagala obwedda era nawe ng'onvuma kati ovumira muli munda zamulidde zambizi kika kyambizi bane Tamale Senior siri kusonyiwa nagenze nentuula nensiriikiriramu eddakiika nga 2 nenkiraba nti Mirundi Senior yalina ensonga lwaki yaddira amannya ge gonna n'agawa Tamale Junior n'amuyita Tamale Mirundi Junior oyo musika weefe gwe tumanyi neba nakulupya ne bakulupya ne bateekako kimanyi oyo John biki bonna bane bavudde bakanudde amaaso bayulika bali ku Tamale waliwo omusawo wa gundi omusawo wa Tamale Mirundi yavudde naye saategedde Muganda muzungu alina kuba Muganda n'agamba nti ago gakyali mabaga ekika kigenda kweyuzaayuza era yagambye nti kwezi bino byabagamba bannaye Mirundi yandoosezza mbu aba teyeekoze mbu bituufu ono Kwazi Robinson kana wangu oba ne Mwanga Lutaaya naye yakyogerako nti aba kuba tikwekoza yagambye Kasuku n'agamba Kasuku naawe kirinde eŋŋambaga ojja kuba ovuganga munagamba nti yagambye nti Mirundi yava mu gundi kati yadda mu bwa misambo n'entya n'agamba Mirundi mumwegendereze n'agamba Kasuku ojja kuba ovuga mmotoka olabe Mirundi nga wuuyo addemu abule tokive nako mami tunasolwa abantu abamu bakumalako n'emirimu kati olemedde ku mwana oyo olemedde ku mwana mwali badde mugoba taata aba yabalema kitegeeza n'omuto agenda kukola ki agenda kubalema
bannange nerimbo gye ziri Junior era mune kasente akasobola okugula ettaka kati yayingidde Fangoni ki Fangoni family mbu yagenze okulabanga nga tabisobole nayingira Fangoni family mumala yo badde kimenye mbuno basobola okuzaala obwomu tutamanya bazadde bo tokiraba nga abaana tebaliyo bangi ekirungi mugobye mugagga mu kika bagobye mu ki bagobye mugagga asobola okwerandiza asobola bana ate banne mufunze entegera kati gwe senga oyimidde wonna woyimiridde noga nti Junior yave mu kika ogamba ono senga yabadde mu yero bamwogeza bana ba social media katalinga kasitu abeere olwa kintu kyetambula ng'oyinda kiddako kati yakifunye kyekyali kiddako naye nga famire tetuganya amasimu gajja era tulina agakozesa bye twagala naye nga famire ekyo kyeyalabye ng'ekyerina okukola ekwate ebintu ebiddemu ebiteeka ku social media nugu bo bennyini temulowooza nti bo bennyini be basoose okweweebuula abo bennyini temulowooza nti be basoose okuweebuula ekika ky'enkima ennugu yennyini ewedde eyo nnugu enkima yabagamba mbizi omugenzi yabagamba mbizi kika kya mbizi nono Junior agenda kweta kiki babadde bino byonna tebanaba kujja nga yafuna erinnya Kyagulanyi Baki Bambogo naye nze Junior simwagalayo mu Kyembogo ate gwani okolanga ne bana bawala mubeera munasse nze neewuunya nesenga we yavudde okwogera olina ng'oyogera ki simwagala omwana yenna abeera mugonvu mu bantu abakulu zamuzamu kyogamba nti nno senga bakyamu si bakyamu okugolola omwana si kikyamu yabadde alina okugambwako naye okumugambako ate naye n'alaga oba taata bwangambye kantambule ngende ekyali tekikola makulu Ajara bagamba charity begins at home not so charity begins at home senga tagenda golla Junior saawa eno tasuwa mugolla kati yalina mugolla wali ng'akyali wali andi era kye bagamba nti omwana atakula maaso ga mukadde we waliwo abakula mukadde wa Junior yafa mama wa Junior waali owulira senga wa Junior waali naye basenga wa Junior omuto waali basenga bambabeera bikolimo wadde bamwegaanye aja temufunanko abambabeera bikolimo nga senga we naye nga kikolimo ali awakuuma bijja kati kwegamba omutuufu n'omulungi bw'anaayogerako mugenda batwala nti wulira Ajara Junior myaka gy'aliko Junior atandika okukola ebintu ebyo nga tata wakyaliwo siwe kiri tata we ng'akyaliwo amuzaala nandibadde amaga toyingira bintu bino si biki si birungi yamuwaga heedi buli wamu nga badde bameka aba yamuwaga heedi n'amugamba towulira n'abantu bakulu ate mu nsi muno Ajara buli muntu yetakulira Junior oyo yayitaawo okutakula otuuka waali naye era tekimuggyako kuwa abazadde b'ekitiibwa abazadde ekitiibwa kibawa naye bamugoye mu kika lwa nsonga ki gibawa ekyokuwa abazadde teyabavumye yabavumye olw'ensonga we bagenda okwetonda okuva olwo lwonna olunaku okuva bagenda ali mu kubavuma buvumi okuva lwe yava ate nga nalaba n'akagundi kattamala omugenzi ng'agamba nti nze abantu beesikwatagana nabo oba benyombagana nabo bange abaana bange temubiyingiramu yakibagamba kati Junior ate n'alaga nti ali nnyo waggulu okulaga nti nawalanira kaani taata we wennyini Junior muganda we gwe bayita John Mirundi yavuddeyo n'agamba nti bannange alina ekigambo kye yakozesezza oba kituufu nti nga kiraga nti Junior oba yeewunza nti n'agamba nti taata yali takwatagana n'abantu bangi nga takkiriziganya nabo naye twali mu ddwaliro ne baweereza ssente teyazigoba ate yeebaza omukulembeze n'agamba yeebala omwebaza era n'agamba nti singa anaaba awonye ajja agenda ayongere omwebaza naye ssente ezo bakola ki bazikwata era n'ayongera okwebaza Bebekulu nange Bebekulu kyakabi kulikayo kaseesa oba okyaliyo simanyi nzija n'agamba nti
yatukola bulungi nnyo singa yazigaana twandiwulidde ate bubi nnyo naye lwaki Junior teyagamba nti ezo sente n'atandikirawo okubavuma we yali alina otandikira era John Mirundi yasobola bavuma kola ensonga eyo gundi ye Junior Bebe Cool n'abantu abalala kikosi kyekimu era Mirundi John n'addamu n'agamba nti waliwo sente ze baaweereza nga zinoogenda nga omugenzi amaze okufa nga zinoogende wa Mama Junior era n'aziweereza emiliyoni ezisukka mu era Mama Junior n'azikwata era Junior etimu y'emu naye n'agamba Junior wakyasobodde okutuuka awo eyo timu y'emu nange ŋŋamba nti obaoliawo Junior singa ekintu ekyo wadde yakiraba bali bagenze kwetonda ye n'asirika ate n'okumanya yamanya bino byagamba mbu tebamugamba oyo yennyini omulenzi yagambye balina gurupu ya famire bamutegeeza ajja osobola ozaala omwana wo nga gomale wamuzaala ajja nga omwana wamukuza bulungi owulira omwana natuuka mu maaso n'akufukira akabasa n'akufukira kye bawalula naye nga mwana wo gw'omuzaala batandika kugamba omwana wajala byakola nekijjaako baganda bange kumugambako oba naamugambako omwana nga yavaako asobola n'obbavuma ekizibu kye nalabye kiri kimu asobola okubavuma omuntu gwe nsaasira mu nsonga eno yonna nze Junior simusaasira nsaasira maama oyo ateekwa kuba asiiba akaaba asula akaaba lwansi njogedde bwe nti natunuulira maama kwolwo ng'asirise era Mama Junior nkwebaza weebali nnyo weebali yakiwakola kikulu nnyo teyanyega kigambo neki ozaala omwana n'akufukira akabasa kyokka ku nsonga y'emu John Mirundi bwe yabadde ayogera yagambye nti mu gurupu baakimanya nti baabayita abo baali basimbula okuva gye bava bajje ku Bulange baabagamba ne babagamba nti tutuuse era nti taata Sali najja n'agamba abasirikale nti tusuubirayo abantu abalala abekyengera bajja baabalinanga kyogedde kituufu yes waliwo famire ng'erina akalandira nga tisi famire mulimu omulalu bagamba famire erimu omulalu like nga kalandira ku kalina olulanda famire erina okubeeramu omuntu nga ye atleast mawaya asigala akuuma ekifo bakiyita batya kirabika ne Tamale Senior era waliwo omuntu eyaliwo oba onfuna before nga tannakola ki Mirundi gundi muzeyi Salaji ve yatutangaza have yatangaze wala famire ng'erimu mawaya wala erimu ng'erimu bizolo bino bene birika endusu wala birabika nga famire ebeeramu ebintu tuwe bityo kati famire y'abatamale tesobola kuŋŋamba tiwakalandira kukavudde ku Tamale ono omukulu nedda kyava eri mu nsiga eriddala bajjajja ne bajjajja waliwo waya ajja tutangazaamu kati ne Junior nemulaba wanaafa Mukama n'amujuula bani ng'afudde era waliwo omulala Junior agenda okuba omuzibu mpaka kuwulira bubi kakati tubale tukaaba babadde bakaaba nga tukaaba Junior omukulu taata nga wulira omusajja yavuma oyo naye ng'ate yatuuka essaawa abantu n'amwagala mubigambe benamwagala like kati ekivumisa n'omwana kubanga ensonga tanatuuka mu myaka gyani Joy gy'abaddemu naye ng'omwami we batugamba ebyafaayo bye yakolanga ku Simba ng'afukula sayidi eno n'agifuula n'agikuba wali n'afukula sayidi eno n'agibungula n'agikola ki ne bamukyusa ne bamuzza wano owulira wafunira ensimbi ezitegerekeka naye yasigala era avuma naye ng'atali ku kituufu nze ntandika omulaba kati ono omwana Junior bugenda kukya n'enkya nga ne bamukyusa mu kifo nze ntandika mulaba bino bya Mambo Bad wano ku Bulange ebintu zangakola ku Smart CBS biki nga mukamukamu naye yali nga ng'akifukula buki n'atabuka ng'amba bannange kaka buli muntu Katonda ne bwe yamukuba tosobola kutuusa muntu obwongo bwe tosobola osobola n'okulaba omuntu kati ng'oli wabudde nakugamba nti mukulu munne ayinza okuba ayira obuto naye nga tabukakasa oba okitegeera abantu twambala feesi endala ku ngulu oli kwani oyo ndi ku Zubeda ani okay Zubeda ageze kuzaala wulira ate basinga bambala ku ngulu naye nga munda kirala okitegeera naye yambala kitera bibi abo bangi okitegeera naye Junior ye avuddeyo n'akugamba nti oli wa Bina olikuya ku mulyango nti Bina owulira
kuba lw'ensonga senga talabye kati Junior oyo nti akuze emyaka 14 agisukka dda amumanyi empisa envundu ennungi walimuzamu mu bufunze kyotegeeza nti Junior baabavumye baabakoze eki basinike mannyo bamwebaza nti weebale taata tebamugambeko yavumako ne ku musajja yali ku mulambo gwa kitaawe tewabiwulirako yali ani eyakaba amaziga nti obuzigaziga bwekayakabye bwetukolera olumiddwa nnyo singa ffe Mwanga Lutaya nkutumidde kugambo otya yamugamba olumiddwa nnyo osinga ffe naye Mwanga Lutaya senga teyaliyo naye Mwanga Lutaya abonyebonye neyo family ati kyekugambye senga teyamugambira awo mirundi siniya yamukuba oba mirundi emeka oba kitegeera ng'ate bali ku mpewo tosobola kulaba muntu akabira kitaawo n'ennyoko n'ogamba kati gwekaabya abadde byabasika olwafayagala motoka mpya oyo muntu kona ku mutwe gwo obwongo tosobola kutuuka kwabo bantu ne basenga bebuzabuza ne balina akatuli ku mutwe bonna balina akatuli famire erimu obukakwewungu senga yagambye nti gwoli wano otusumbuwa simanyi kibi kitaawo yakola byenkana ki ati ndowooza okitegedde ti famire naye akatuli osobola ati asobola okwagalira omwana kintu okyogera ajala kamutangazamu akantu kakino kawulire ajala mukama nsonyi okyogera naye tulina abantu ab'enjawulo mu bulamu nga basenga baffe owulira ajala nga senga oyo osobola omubuuza natakuddamu naye nga sengaawo ng'osobola omubuuza naga akasoozo ne kayitamu mpaka ggulu naye ng'oli mwana wa mwannyina akasoozo kakubye okawulirira ggulu kakulukuta nekakola ki n'enkya n'ogamba munnaye ate ye mukulu neweebundula senga eradde oba kitegeera nenja naye era n'osigala ng'obuuza awo olemererwa atuuka n'ogamba tuli bantu bakulu buno obulamu butono ajara tolemeza nnyo kintu kigenda kukulumya stress kulwaza mutima senga olwala mutima lwaki olwoyo omwana wakamulaba kambuuze basenga b'ennaku zino sibategeera ng'owange tali mwana wa Mwanyoko muyita otya nanti ngamba mwana wa Mwanyoko kuyita atya nga ndi senga kati oli naawe mu ssaka eyo abasenga b'ennaku zino sibategeera babbako abaana baabwe abaana b'abannyina n'abasajja babakolimira bwe bibeera mu kwanjula babakola ebintu ebitaliyo kyokka ng'ate nga yamutwala mulago omusajja kikize famale y'abamirundi okumanya akali akatuli kali mu famire yennyina ate nga n'obwongo balina taata wayogeranga natuuka n'atuuka nga n'ayogera n'asimbagana amannyo nga tegakyayimuka naye nga bugigi akomerera olwoddeko omuntu ng'awulira ekyayogera kiva ku ggumba alina we yagamba naye ng'ataddemu ngeri gye bayegezanga oba twakitegete tekyavaayo bulungi nti oba bagezaako naye omugoba mu kika alina we yatuuka n'agamba nti mb'ab'ekika kyenkima bwe muba mu ngobe muba mu nnyambi ate obwo obuwala bwonna mba nnyinza okitegeera n'obugi kyekugambye kati obuwala ate bwa nnyina bavuddeyo kyenkugambye nti olwofamiry gyotasobola kumantalirako ketuma nti alya ku bantu senga mwemanye emize gyammwe mwemanye wammwe ne gye musibuka tatuwungirako mu bimpimpi bakoze ensobi bennyini okwebabenyini beyanise kubanga akatambi bennyini be baakakutte ama kitegeera babenyini beyanise ne beyaoba tebategedde nti babakwata kizibu babadde mu nyumba babadde bagana kumanyika balaze nti bali badde bakumanyika tubamanye tugye bali olwadde babamanya nga bagenda ewakati tutabamanya nnyo nze mbale sibamanyi nakubamanya ntegedde senga yaliko newaba taliikereba oyo wayero ekigenzi kyogambemugulumiza gyo bigiramu bana be omuntu agulumiza nakutama n'okukutama mugulumiza ki ogulumiza ki gulumiza katonda we yakutonda bana nga balya emmere si bantu bana balya emmere siwagira Junior nze nange Junior nze Junior waliwo ensonga ezimu zetutakkiraziganya ze zino ensonga ezezitakkiriziganya ne Junior okimanyi oli kyali nze manyi njagala omukyazi naye nina ensonga zetutagenda olwayi wasobola okuddamu otegeere nti nno bali abantu tona kyosobola mukolako ensonga zezitakkiriziganya naye nti bali aba bagenda kwetonda mu Bwakabaka ensonga zezitakkiriziganya z'okuvaayo ng'ate gw'oyomba nedda kyali kikyamu omanyi omuntu bw'abeera wuwo n'atakugamba nti kino kikyamu
ate kino kituufu abeera kiki ate bamuyise abaziika okumpi abaziika okumpi ensonga endala gye zitakkiriziganya ne ali anisikiru yagana okwetonda ebubwe nti ekyabaawo oyo muganda we wa kika kye mukulu wa kika gangako oli ayisa mukulu w'ekika ali anisikini tomugerageranyeza ku Bobi Wine nga tekiwedde nze kukirala omukulu w'ekika ekyaffe kyab'embogo wengana omwetonda yanembaaki tolina kyoba naye era kitegeeza oba tolinaamu yabanzaala mpisa zaki eno Uganda enkola empisa waliwo abantu betulina okuteeka muzamuzaamu empisa Lunabe yavuddeyo n'agamba nti akubye ennyimba akubye omuziki ab'ekika awulirawoza mbu basanyuka naye talabangako wakika avaayo n'agamba wayika certificate kaakano weebale kuteeka waggulu ekika badda mu nsisira kulya ennyama n'agamba olaba akasawo katambula nako nti ebyo byonna atambula nabyo abakulu buli kimu kimu ekiri omulawo bulungi gwe baba mwogerako bubi ng'anootinga hajjala yanjogerako bubi ennaku z'omwezi wezi ng'ateeka omwo ebyapa bya nnyina endagaano zonna byonna bibeera omwo abantu tabeesiga ab'ekika talaba bakola ki nze nkanya kulya mutwale ennyama y'abakulu b'ekika mu ttenti weeti mutwale ennyama y'abakulu b'ekika mu ttenti weeti bakola gwakulya babawo okulya boogera nze embogo banvaako kubanga olw'ensonga guno omwaka gw'ensasiro baguteekamu ali waggulu agi omubwati wagamba nti zamuguveemu guvaamu togamba nsobola okusula wano tosobola kunziika Maria Mirundi tukweyanzizza weebale nnyo weebadde okusoma ebbaluwa ya munnaffe akamanyiiro Junior twategedde nti naye naakola obutama ng'akutte mbwa akati Junior akisooka tukugobye mu kika ky'abe nkima kyekikola ki era takkirizibwa kuddamu kulinya mu maka ga muzeyi John Sali agende mu kiseera ebunamwaya ekikulu agenze okufa takkirizibwa kuddamu kulinya bali mugambe nga kitawo akyaliwo taddamu kweyita erinnya lya Mirundi kati tetumanyi ategambe akwase kamanyiiro akwase kamanyiiro kabaganda sinasenga biki ebyo bikolera nga bikutambuliza sho ayambadde kyogamba tolaba kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Okay, so mbabuulira nti njagala mbagambe nti buli muntu kyokola kikole naye ng'omanyi bw'oddayo wakka webaka mbuliri kibeera ku gwe oba abantu 100 babadde 10 babadde meka nga be bakuwaga ojja kusigala ng'oli ki bwomu era nagaddi nkwebaza weebale nnyo ekizampo gye waseetinze abantu baleme kulwanagana n'abantu nansi abantu babi ensi n'obwokoloote n'obwokubagala nayo ate tosobola kugaana muntu kwogera by'ayagala tekiriyo omuntu waddembe ng'atambula ekiro ng'ayambuka bw'ati n'agamba nti oyo adduka oyo alabika ateekwa kuba Tronas oyo ateekwa kuba Tronas wekiri kiba kifulumye gaba gawedde nga kiwedde naye nga takikakasa nti yeye naye nga lulumi lwa lukifulumiza y'okufulumiza tulabye abantu bangi ng'abaana bazanya komedi ng'oli amugamba nti wayi omwami okimanyi nti mulesene zaamu kyomulesene zaamu kyokka nga zaamu ali mu kisenge gaba gafulumye ago gaba gafulumye
singa zamutavaayo fe abalabi tusigala tukimanyi nti kituufu ono kyayogera naye zaamu bwamala kuvaayo ne tukiraba nti zaamuwaali akyogera ne kigendako amatabi ne kigendako ebikoola ne kisaasaana kino kyakukote kino kyozza kimeze. So abantu ebigambo ebimu oli bwakugamba ekintu sooka osengejje kozesa amagezi go kisengejje bulungi omala kisengejja okole. Ate abantu abamu baleeta ebintu nga batujja ku mulamwa amanyi olina kyogoba olina layini gyogoba n'aleeta ensonga n'agamba nti kati ono manyi bwe muteeka wano ng'amaze kupima pema n'agamba nti nga baatugambanga mu empiso bw'oteeka empiso ku layini ya leerwe mbwegijjako naye gwekwera empiso esula leerwe. Oleka abantu abaali kibaagala leave people to be nange bantu so abantu ebintu ebimu byagala kwegendereza. Tamala emirundi junior oli muntu ki naye njagala buli kyokola kyonna obanga sokenga okulowooza ku mami maama omumenya maama amenyeka bw'oba olina kyogenda fulumya sooka olowooze ku mukadde beera nga taata wadde bano baakugobye mu kikaffe tumanyi kyebanakugoba ekikaffe kino biriuko emitendera mingi okugoba. Waliwo ebintu ebimu bye tulaba naye nga babadde bakona ku bbiba buli obawunya nebbi yawunya owaaye. Kakati nze kyemmanyi nti beera nga tamala emirundi siniya omugenzi okimanyi nti yali tabuuza kitaawe maama we ng'ayimiridde nanze nsobola kubuuza maama wange ng'ayimiridde. ate abasinga bababuuza kyenkugambye tuli muntu alina we yakulira abasinga bababuuza ng'ayimiridde abamu bafukamira. Nze nasooka kyabirayo wange waka ne ngamba kikino kati nasigala kanga badde. Ate nammwe mwena abakyakola miitingi za family za bika za mujje kamera muki omuntu gwe mugambye kukwata ebintu mu mwesige tabifulumye ayafulumiza akatambi ako bibadde baagala bifulumye badde bakwata byakinga byadde byakika kamera badde etagisa ki olwo omuntu nga yakutuma nga badde balina okubiteeka ku gurupu waliwo babadde baagala kuba birabe just no annange tuli bantu bakulu naawe tutegeeza omuntu waafa buli kimu kivaayo nowulira kasasiro nowulira nobuuza mubyogere ng'akyali mulamu Gamba bwe yafa n'awandiikamu omwana we ebigambo nti kati dda mu bantu. Tebawandiika bigambo. Yagamba. Tebawandiika bigambo. Mirundi nga tanafa. Olwo omwana ali muno munze. Mirundi nga tanafa. Tukitegeke. Kyonna kyenkola jiini najje nnina oba ndi MC tomanya bukyenkya naye ng'afuuka naye nakola ki omwana oyo akulira mu nze 100% obwongo byafuna biri ku nze siwe kiri ali mugwe omukazi tali mutamala omusajja naye yamuteekamu nedda yiba nange yamuteekayo amala emirundi yagamba siniya omugenzi yagamba nti ayenkarijinga nnyo abaana abalenzi okukola byakola tozala nk'omwana ng'afaana kitawe naye tayenkarijinga abawala okukola byakola kubanga bwe banaakola byakola abawala ani anaabawasa naye ng'akimanyi nti akimanyi Mr. Tonazo talina mwana akufaanana wuwo waka fananga naye nga yakulira mu lutola madamu nanti gw'ogambye nti abeera muri bibyo byatwala ebisinga yali olubuto bayizayo enamba esinga ebisinga biba byamaani naye nga tubagamba nti banange omuvuyo gukakane nammwe mwenna abakyakola family meetings ebyo tubasaba bwemba mukoze ebintu byammwe bibeereyo byammwe temubifulumya ayafunagendako mu famire z'abantu abamu naye nga n'entalo ekiro mu lumbe babula kujja majambi mumanyi nti ebintu bino byonna tebyandituuse wano era mwandimaze ne mubituula okumenyanga mwamuteeziteekamu ebirabo edduka okumenyanga tefamire bibi twogerako byogere wano famire ekintu kya famire kya n'okufa ofa ettaka eryo liyingira naye nga senga we yakusse ettaka eryo liyingira naye nga senga we yakusse oba mutabani obaani newaye nze siwakana ebintu abantu gye bali abantu balina emitima gyabwe abantu babi omuntu akutemako omugamba nagendako nga nagamba nti ajira mperekedeke waffe wakakana onkutte nongamba nyamatoka tudduke oba kitegeera nga amajambi agafusa maki nga buntu butono weewuti butabula ekikka kyonna ekikka bannaye nze kyensinga okutya
omuntu asala nze omugambo nagala mu kika kino owagala kuba bulungi mu kika kyammwe funamu kasente wewajja kuyita gundi tewali munnyo gundi enkota z'amatooke bagamba ziti amasimu gonna gasookera ku ggwe naye beera nga tolina anti kati era ne kikyuka ne bagamba nti ono alabika esente zaffe zonna ye yazitwala kyembadanga nti yena aziina yatuloga atuulamu byonna bizibu byonna bizibuate amagambo guba gugenze guba guwanisenga buli obuti omugambo oli agukusalako n'agamba nti Hajjara essaawa zino toli wano tali ku media alimba taliyo alimba okakasa nti kati alina ebintu n'obisiba n'ogenda nga wali ku kituufu naye nga essaawa zino oliwa oli mu kukola so omuntu nze kyenzikiriza tosobola mulemesa naye nga tamala emirundi si Junior kinaabeera kya nnaku nnyo nga mwannyoko ono bw'asoma ebbaluwa eno nti ddala nti ove mu kika nze mukuwa amagezi mpolampola abantu balinga balina talent naye nga yakatuli nga balalu talent naye nga baki nga balalu kati nze senga wange newojja ng'ofaanana otya nemba nkwagala nnyo nongamba nti zaamu oli ku kamera oli ku kamera toddamu kuzina stop dancing okitegera toddamu kukwata muzina emisisi byagala mwana wange bibi nnyo faya eyo faya oba omaze ogamba wanvumye okitegera ate nanga segundi yavenga ajala va ku media ngovaako kati media nze mba nkozeeko kyenye ekingo byako nyinza obutakuvuma naye nkugamba senga kati yajja kugamba ajjala yanvumye mugamba nte nagaana abantu akulinaokwera n'otunula bubi bino ate ebya Junior byanjawulo okwekyogezako nti ebya Junior biva mu kamwa ke sinalaba birungi naye ku byampulidde biva mu kamwa ke siwe kiri ne maama yennyini akutuma n'omuddamu n'agamba naye ku byampulidde tanagamba ko nti oda nze manyi mugamba Junior yagambye senga olinga kino oba yavumye nedda Junior alabika ekyasinza omusitula okuvaawo ye alabika kasa yalabye kamera n'amanya nti wano waliwo omutego kyenkugamba nti kati ffenna nze ayogera ebimu saalabye kubanga waliwo ebigambo ebyandibaddeawo mu buli ngeri yonna miitingi za famire nga wabaddewo obutakkaanya zibeeramu ebigambo ebisongovu naye kati yo bwe yalabye kamera n'agamba kiyinza okuddako wano kiyinza obutaba ki wali kakukiza mpo mutanaze endala wali okozeko wali yanjuddeko madamu wamwanjula ate mukyala namukuba empeta nga simwanjula webale nnyo mwali mukozeko meeting nemutamu oto olw'amaanyi nga meeting yammwe ne mwerangira okwerangira bibaawo mubireko mbireka nesenga nayogera nesenga nomutwaliramu senga nagamba mwana nvumi nawanika emikono muki mubbanga n'omwanyoka n'ogenda bagenda okuyita jangu senga gaye muvume senga nkuvumye ki bane guno mulembe sijja bagamba kino bakoba ebintu bino byazze bulala buli kimu lwakuba ekyabisinza okubyonoona kujja mu media naye nze nkubabuulira kino nkiddamu tebakulimba tewali famire ezitalina ntalo tebabalimba families ezisinga obungi zirina bizibu byazo ono takkanya n'ono ono takkanya n'ono ono yaze n'amugamba nti guni mpayo emitwalo 10 n'omugamba sirina azinyimye obuzibu obwo awo buli naye nga nze mbagamba bwe nti buli omu alina okumanya bumanya nti wano wakola ki waagwa ekyo n'akikola ki n'akakkana nga tuwunzika puroguramu yaffe eno Hajjara kati kowulira muli kubanga kati tamale Junior gwe tuweereza ki gwe tugezako okulaba nti tumukumaakuma kubanga n'okubeera nga tuwulira nti ataakola pusinze nakyo kibi katulina omukakkanya kakkane mbeera ave mu mbeera eyo kubeera nga ate kino ayi omuntu yagamba kati people power oyina ddamu n'agamba our what people power our what power gonivako nkwedde example papa awapa kitegeeza amaanyi g'abantu nze kyeŋŋamba Junior side mutuufu side endala mukyamu omuntu atayagala muzaddewo
nange mbasikola ki Kwagala. mbasikwagala kituufu waba alina obusungu bwe obwo okugumba okuba nti nno bali tebakolagana na muzadde we lwaki essaawa zino aba agendayo okwogera nabo kituufu naye ate era nezamu ne mugamba Junior babeera nga abantu abakulu beesitudde bo ne bagenda baleke bagende bw'okola ekiki ogambe nti nze yawalana taata wange oba yawalana mukadde wange siri mwagala okireke ekyo mu mutima gwe bali bakole biki ebyabwe era ne Katikkiro yennyini baba batunamu ne baga Junior teyajja omwana wagundi tebajja kitegeeza abaana bagundi abo baanyiiga olwa kino kye twakola naye bo bali abantu abakulu baba basituse byabwe baleke si lwaki oba obaddamu nze ge magezi ge nandimuwadde. Yes, Zamzam. Enyinza okugamba mitona zikuwa ensonga ya Junior ogiraba walabaddeko ng'olenga walabanyeko ne muzibe nga takulaba naye nga kale nkuwa ekizampa singa obona agamba nti waleyombyeko n'omuntu nga takuddamu naye nga gweoyomba naye nga omuntu gwomba ne takuddamu kati ayomba ne Junior aba senga nze senga ayomba ne Junior agwemanyi nti katuli nze gwe batabala mu magezi nze abaana kyebakoze senga era nze wemba nze senga essayino nze ebyange bigenda kusenga tebigenda ku Junior bigenda kusenga senga mwakoze ensobi endala egi kugenda ku media kudda ku kamera nemwolesa ebintu ebyo nebikola ki ne babiraba senga babadde bita Junior mu kukutunga mmwe mwekka ne mutuusa ng'omwana wammwe ne mugamba ABCD ogamba nti yalabye kamera n'avaawo kitegeeza yategedde waliwo ekikola ki ekigenda mu maaso kumulabisa kati ono Junior engeri ali katuli n'obwongo bukolerawo kamera yawaka n'obwongo bukola ki bukolerawo era alina kukola ekyo kyekigambe nti olwana neki olinga abaana ne muzibe Junior obwongo bwe akola bimutwala bye byawulira tajja kukola kisanyusa ggwe just no Rico Cubes ate atambula ddala bulungi nnyo nga twamutandika ayagala ejjanjala ekirungi ayagala emmere ey'omulembe jangu wali ku Zama's restaurant opposite ojja kulya emmere ey'omulembe abamasomero mwenamwena mwetanire Rico Cube nnungi nnyo mu bijanjaalo St. Francis wagiwadde Rico Cube nagiwadde ne London College okay mwebale nnyo mwebale ddala Tronaz emanya tumirako mikwano gyange mwenna abagala Tronaz Media abagyekuumirako ababeera kulinga mugamba waaye ate kano nga tetunakalaba tuleeta ebintu ebyenjawulo kyakuba tuleeta abantu ab'enjawulo atwogera ku bintu ebyenjawulo ebintu embeera eriwo tugenda mu byabufuzi mwefuge gye tulaga gye tutunuulidde kaseera kano omugambo mbeera endubuto wala amagambo gwemwogedde gye tulaga tugenda mu byabufuzi bannaye tukakkane tugenda kunyumira bulamu tugenda kunyumira bulamu naye tebitwawula tebisobola twawula byala byagana luli ate tugenda katinga bulungi nnyo waliku nti mubeere bulungi tugenda katinga bulungi wali